nga tonnatambala Saala bino bye ngenda okwogera bitwale nga bya makulu. Saala nga tonna tujjulira by'otuleetedde. Nina omwami yambuziza ebibuuzo ebi bibiri. Saala amaanyi ogajjawa era gaani? Omwami oyo mu kulaba kwange yambuukidde. Singa abadde yatandika ne expo okundaba, interview yange gye nasookera ddala okukola yandibadde tabuuza ekyo kibuuzo. Kubanga interview yange gye nasooka okukolera ddala kwe bandabira nayogera nenjogera na byonna ebyantuukako, era bw'aba alina amagezi asobola okumanya Saala amaanyi agajjawa. Si agajjawa wabula yagajjawa. Olw'ensonga siina gye ngenda ne ngasena nakula nago. Kaakati Soda ffenna obwongo tebwenkanankana. Kwendi Obwongo tebukola ki? Tebwenkanankana. Bwe kiba nga kyo kye yalowoozezza nga yabuukidde kye nayogera ne byenzize nga njogera. Soda omwami oyo mugamba alabe nnyo expo aleme kujja buzzi kukola interview wabula aba following enga. Akasembayo yaŋŋambye nti bw'olifa entaanaayo simanyi oba adde alagula oba adde atubuulira kituufu, entaanaayo abasamize bagenda gisima amagumba go bagaggyemu gakozesebwe okuwanga emijiini empewo n'emizimu. Ti amagumba go gajja bagattunzi nga Namagoyo olw'ekyo kikuliko. Bw'oba wayingidde guno omwaka nkusuubira okuba ng'olina vision ya guno omwaka. Nkusuubira okuba nga akatabo ko ka notebook okayina nga wawandiisemu vision y'omwaka by'ogenda okukola mu mwaka. Tebwe mba sinnaba. Then awo nkusaasidde w'ogenda okuŋŋambira ati sente zimpita mu ngalo olw'ensonga sente zo tezirina kigendererwa. Okusookera ddala abaana mubatwala mu bisulo, omwana omutwala mulamu agenda okukomawo ng'alina asima, agenda okukomawo ng'omwana agwa yeesika, alina ebirwadde nga tonnamutambaaza ssomero, tonnamutwalayo, leeta omwana oyo asabirwe. Olw'ensonga waliwo ebintu bye nakutte oba bye nasabidde. Ebintu ebyo byayogedde nga biva mu ssomero erimu lye sigenda kwogera wano ku midiya kubanga ssomero ddene. Naye kye nsobola okwogera nti liri ku Ntebe Road ddene. Okumanya ddene ebintu ebyo byayogedde n'amanya ga HM nkumanyi ssebo wangi. Byayogedde ne gye wabijja ne byogera n'omuwendo gwa ssente gwe wabigula era wabijja China. Mukama wange ebintu bye byatuuse. Abazungu balina empewo. Kulijjo wano mbagamba wawuliriza interview zange waziwuliriza bulungi ze nali njogera bye nali njogera. Wano we nabyogera abantu tebagamba nti abazungu tebabiina. Abamu ne bagamba babiina. Ate abagambanga nti tebabiina be bali ewange. Abaana bayimba babeera ne service ku ssomero. Bo balowooza basinza Katonda kumbe bye bali mu kusinza. Kubanga byabadde bisaba nga n'okwogera ennimi byogera. Bisaba Katonda ali waggulu. Biri pretendinga naawe. Biba byefuula ng'ebisaba naye nga bye byo. Era omwaka bwe kuba gutandika nga abaana bagenda kudda ku ssomero bisala. Bisala ki? Abaana birya. Bitta. Era bwedda bigamba he must die. Kyakusabye pusi enzirugavu. Ogijjeko omutwe ogisuule mu nnyanja kiryoke kiddeyo ewa babaawo Razaki Tanzania. Nemulema pusi obupusi. Pusi yamulemye. Emisinde gye yakoze alowooza siraba Saala ndaba. Olunaku lwe wava ewange ne bye wali oteekateeka okukola nabimanya. Kyova olaba nakirekawo. Osooka ozunge mu basawo b'ekinnansi bakubbe. Ojja kukomayo ewange naye todda.
eno wiiki senge gwako nga tokomyewo ewange todda mugume mufe lyerinnya lyange lye bayita ali beetonza. Export TV to the world. Kale mikwano gyange mbaaniriza nate eddaaza 225 Gatonnya tutandise nze omwana Soda nate tugobye bumale n'omukulu amanyikiddwa nga Saala ali beetonza atuwulire. Najjemba nalyo lyongereko. Najjemba amanya alina mangi. So naye nga tetunatandika olwaleero ngenda kusaba soje tugenda okukola olwaleero if possible funa pen nk'oyo okuvanga ku interview ate ne munkubira ne mumbuuza. Kyolabanga kya makulu kiwandiike. Kano kankayiseewo. Waliwo abakubira omukulu w'essomero lya Cambridge nga mumusaba Saala. Oli omukulu w'essomero essomero lisomesa baana era ngenda bajjukiza mwe benna abaagala otwala abaana ku ssomero basome ku musingi omulungi ennyo ku bisale ebirungi ennyo ate ng'omwana eddiini ye bagisaamu ekitiibwa bamuguruminga mu mpisa ewa Katonda ekitiibwa gwakkiririzaamu n'empisa ez'obuntu. Omwana bw'omutuusa ku ssomero talina kyatwala okuggyako fees naye ng'omwana. Ko curricular activities bamuyigiriza okuyimba okuba ebivuga n'avaayo ng'amanyi okuba ebivuga amanyi okuyimba aba ayagala osamba akapiira n'okuwuga. Tebakoma ku ekyo. Omwana wo osobola omubalekera gwagenda ebweru n'ogamba sigenda bonaabona ti mwana wange mulekedde kojja ate kojja mutamiivu ate omwana mulekedde ani osobola obba mulekera ne bamukuumira nga gwe bw'omukuuma. Ebyebulamu birungi nnyo location esobesa omwana oyiga. Badde mbasaba ennamba ya director mugijjako mumukubire nga mwogera ku nsonga z'abaana. Director angambye nga beekaza. Director angambye Soda Saala yaani abantu bansaba Saala ku ssomero bakubanega tubadde tusaba ku mukyala Saala. Saala, how are you? I'm good. Kuliko omwaka nakuyitamu gwampona kuba nali nkyagutwalaganya. Twasemba olabika naawe it was 23rd December twalina live. Aha. Era kwolwo n'otulekera ebibuuzo bingi abakkiriza okwebuuza. Sofa obulamu buli butya? Obulamu bwe bambi si bubi. Si bubi. Obulamu bwakusaba. Babuuzeeko. Musiibye mutya bannyabo ne bassebo. Mukama yeebale abakuumye. Mukuliko omwaka. Mukuliko omwaka. Mu Lunyankole tulina ekiramuso ekigamba nti obusinje, obusinje, obusinje. Nziramu ntya? Oddamu nti obusinje. Obusinje kitegeeza ati? Obusinje kitegeeza emirembe. Emirembe. Kati obudde asoogera nga tulina ku mirembe. Amiina, amiina era amiina. Mbaagala nnyo bannange. Mwebale kwekumira ku Expo, mwebale kwagala Soda. Bannayuganda mwebale kutwagala. Abali ebweru mwebale kutwagala. Mwebale kutukkiririzaamu. Kano tukayitawo. Saala ku TikTok taliiko, Facebook taliiko, gwamwagala. Ennamba ogirina mu muto tugisome kyapu kyapu kuba bansumbuwa nnyo. Yani eyange. Kuba kufunira. Eyange kati ya WhatsApp bagikubako njikwata. Nabivanako kati bagikwata. Eri 07 070 11 MM 36 asatu mukaga 86 kinana mukaga M kuba ngoli smart. Hallelujah Bridal Center bebankolako munnange abo beeyama. Nagamba nange bankoleko n'ogaana. Tofaayo ate bakwagala bitya. Faawo. Nakati kwebali. Bangambye tugenda mugoberera tugenda bunoonya tulina mulaba Soda oyo. Saala nga tonna tujjulira by'otuleetedde. Nina omwami yambuziza ebibuuzo ebi bibiri. Saala amaanyi ogajjawa era gaani? Omwami oyo mu kulaba kwange yambuukidde. Singa abadde yatandika ne Expo kundaba interview yange gye nasookera ddala okukola yandibadde tabuuza ekyo kibuuzo. Kubanga interview yange gye nasooka okukolera ddala kwe bandabira nayogera nenjogera na byonna ebyantuukako era bw'aba alina amagezi asobola okumanya Saala amaanyi agajjawa. Si agajjawa wabula yagajjawa.
olw'ensonga siina gye ngenda ne ngasena nakula nago kuba yawunzisa agamba Saala opposite ya Katonda n'atuwa ensonga n'agamba Saala bw'akeera ku makya n'akola statement n'agamba am a born again ndi mulokole ate n'agamba nti mugende mutereeze empewo z'ewammwe. Of course your statement eri parallel tekwatagana na Katonda. Kaakati soda ffenna obwongo tebwenkanankana. Kwendi obwongo tebukola ki? Tebwenkanankana. Bwe kiba nga kyo kye yalowoozezza nga yabuukidde kye nayogera ne byenzize nga njogera. Soda omwami oyo mugamba alabe nnyo expo aleme kujja buzzi kukola interview wabula aba following enga. Akasembayo yaŋŋambye nti bw'olifa entaanaayo simanyi oba adde alagula oba adde atubuulira kituufu entaanaayo abasamize bagenda gisima amagumba go bagaggyemu gakozesebwe okuwanga emijiini empewo n'emizimu ti amagumba go gajja bagattunzi nga nnamagoyo olw'ekyo kikuliko. Olwedde kati naye aliko opposite ya sitaani ye yakategedde atya tigagenda simibwayo gawangibwemu yakategedde tekitegeeza abimanyi ayolesebwa musajja wa Katonda bagamba nannyini kaze yakola ki? Oli musajja wa Katonda ayolesebwa ebirungi bannange ze saagala na kumumanya kubanga nze ndaba soda bwe kyanga ntandika okukola interview zange teri muntu gwe nali mpalampye. Nina omuntu gwe nali nfulumiza erinnya lye nina omuntu gwe nali mpalampye nina omuntu gwe nali nkubye lyerinnya lyange lye bayita ali beetonza simbula embalaasi wamma olwaleero simbula olwaleero wamma abalabi bange mwe abanjagala olunaku lwaleero nina ebintu byenzize okwogera era ngenda kusaba funa akatabo owandiika okusookera ddala bw'oba wayingidde guno omwaka nkusuubira okuba ng'olina vision ya guno omwaka nkusuubira okuba nga akatabo ko ka notebook okayina nga wawandiisemu vision y'omwaka byogenda okukola mu mwaka. Tebwemba sinnaba. Then awo nkusaasidde wogenda okuŋŋambira ati sente zimpita mu ngalo olw'ensonga sente zo tezirina kigendererwa. Era abajja ewange abavubuka bwedda mbazaayo mumpe vision zammwe nze saagala kusimba saala yange ku lwazi nga manyi tegenda kumeruka. Njagala kusimba essaala ku ttaka eggimu nga manyi nti omwaka okuggwako essaala egenda kubeera esa ebibala. Mugenda ba makungula. Ngenda ba makungula era bwedda mbazaayo ne bawandiika vision zaabwe ne bazireeta nenzisabira. Kati naawe ali eyo nkusuubira nti olina vision era n'omwaka oguwedde walina vision ebyaganye omwaka oguwedde saba Katonda byoba otandikirako mu kuno omwaka. Weewaawo. Nsimbule awo mbadde mpiseeyo buyisi. Tetukulinaako taabu amatu pandiise bye ŋŋenda okumenyaamenya nga tonnatambaala saala bino bye ŋŋenda okwogera bitwale nga byamakulu nga tonnajja wange kubanga abantu abasinga mujja nga mwagala kuntesitinga alaba talaba era abasinga mufuluma mukaaba abasinga beŋŋamba ne mugaana ne mwekazaakaza mufuluma muswadde. Ekisookera ddala kyenjagala okukubiriza abazadde abagenda okuzzaayo abaana ku masomero muleete abaana tubasabire. Lwaki? Okusookera ddala abaana mubatwala mu bisulo omwana omutwala mulamu agenda okomawo ng'alina athima agenda okomawo ng'omwana agwa yeesika ayina ebirwadde nga tonnamutambaaza ssomero tonnamutwalayo leeta omwana oyo asabirwe. Olw'ensonga waliwo ebintu bye nakutte oba bye nasabidde ebintu ebyo byayogedde
nga biva mu ssomero erimu lyesigenda kwogera wano ku midiya kubanga ssomero ddene naye kyensobola okwogera nti liri ku Ntebe Road ddene okumanya ddene ebintu ebyo byayogedde n'amanya ga HM nkumanyi ssebo wangi byayogedde ne gye wabijja ne byogera n'omuwendo gwa ssente gwe wabigula era wabijja China mukama wange ebintu bye byatuuse abazungu balina empewo kulijjo wano mbagamba wawuliriza China interview zange waziwuliriza bulungi ze nali njogera bye nali njogera wano we nabyogera abantu tebagamba nti abazungu tebabiina abamu ne bagamba babiina ate abagambanga nti tebabiina be bali ewange babijja China byogera Oluchina byogera Oluwalabu byogera Oluzungu n'okusaba bimanyi n'okwogera ennimi bwedda nsabanga nabyo bwe byogera ennimi abireeta kolas ndooza kukuuma ssomero naye nagenze okwetegereza nga bino ebintu babireeta mu ssomero abaana bayimba babeera ne savisi ku ssomero bo balowooza basinza Katonda kumbe bye bali mu kusinza kubanga byabadde bisaba nga n'okwogera ennimi byogera bisaba Katonda ali waggulu bipretendinga naawe byefuula ng'ebisaba naye nga byebbyo era omwaka bwe kuba gutandika nga abaana bagenda kudda ku ssomero bisala ki abaana birya bitta era bwedda bigamba he must die gwe baleese era ne vidiyo nazikutte wabula kyenjagala okwebaliza abantu abajja ewange tebazisaasaanyiza naye nga vidiyo zakwatiddwa ne musimu yange mbiina omwana bamulese ng'ali possessed ng'emizimu gya ku ssomero gye bamutwala ossoma nga byagala nakumulya okumanya biri byabadde bimusika nomusika nasoose nendeka abantu bonna nesooka ne tutaasa omwana nga byagala kunywa musaayi yabiwa endagaano gy'alina nabyo kusaddaaka buli mwaka omwana buli mwaka bwe guba gutandika biri abaana babiri ate nno kuno mwaka byadde byakali omu eri wiiki eyaggwa eri wiiki neeno byabadde byagala kulyamu okusoma nti January bagenda kuddayo birya bifo ng'abaana tebannadda ku ssomero nerigaziwa ne mulitenda wabula kati lyaswadde mu maaso gange era tebalina na kye baŋŋamba ne HM ate nkulabula tontambaala kuba ebintu waleeta mwenda byayogedde ne gye wabijja ne ssente ze wabigula HM tontambaala kuba koonontambaala nange nja kutambaala bamukubulidde amannya bambuulidde amanyako wali omuwuliddeko bifo nga nyabo n'essomero ne balyogera ne ssente ne bazoogera gye wabijja kale HM ekintu ekyo kye nakutte oba ekyaze ewange toliddamu kiraba ekyo kyabuze kyerabire ne ssente zo zaafudde saakigobye kizawwo kyasaanyiziddwawo tekiridda kati abasamize bagenda kwebuuza amaanyi agajjawa watandise okwebuuza akaamaanyi kagajjawa temuli nzuula newe muli nzita temuli nzuula wamma abazadde muleete abaana tubasabire bannange naddala abazadde abagenda ku luguudo lw'Entebe mbasaasidde ate nno musasula ssente nnyingi mwana mu miliyoni bagaye miliyoni emu oba n'emitwalo ameka siniya wanu omutwala kusoma otaddemu ssente nadda n'ekirwadde baasi bwe tubagamba muleete abaana tubasabire badda mu kutuvuma naye ekyabatuuseeko nabo bali kinyumya abazadde muleete abaana tubasabire mwefuula nti musinza Katonda kiri kyabadde musabisa abaana n'abasomesa mubimanyi aba HM bye balina bye baleeta mubimanyi muli mukaka abaana b'abendi abamu bambi bava mu makanisa amatuufu abalokole babirabalabadde abaana bana tebagala gendayo kusaba naye babateekako emiggo
babakake bagende basabe kyokka bye basaba bikontana ne Katonda byawamba ddo obwengula bw'essomero byakoze singa buli ayitawo so abaana baleetere basabe bagenda okgenda ku masomero nga balina backup nga balina security ya Katonda bannanga abazadde ekyatuuse ku bali abazadde saagala kikutuukeko omwana yateredde bulungi nnyo yateredde ddala era abantu ababadde wange bakubye obululu abanyakole ne bagamba tetukakireebako eki tetukirabangako kino badde basuubira oba ngenda kwambala mbugo oba ngenda leeta nsaasi nyenye oba ngenda kukola ki naye nabagambye nti gino emikono gyange emikalu gino obukomo buno aleluya yabunyambaza siina muyirizi siina kyennina buli obukomo design fashion so simbo oba siiki aleluya yabunyambaza naye anjulira mbujje buwe baade bamanyi nti oba ngenda kujja nesibye ntaddeko ebintu zirinnye tulyoke tugobe ekintu nabo bakakasiza nti zino engalo enjereere n'akamwa kange kekayogeza ebintu abazadde mwebereremu ekyokubiri bataata bali ewaka nga munsindikira abaana bammwe mbasaba abazadde mujje babiri lwaki nina omwana omulala gwe nalabye yazze nga naye afa mpewo yabadde ki ekimutta omwana oyo yabaddeko ekintu ekyabadde kimukute nga kyagala musala ekintu okukyogeza nga kiva Tanzania era kyayogedde amanya mu nsonyi bwe ngenda kwogera babaawo Razaka oli Tanzania oli kafulu w'okuguza abantu wano abanene amajini bakwogedde babaawo Razaka oli Tanzania ne situiti kwoli bajogedde n'endagiriro bagituwadde bana bagitwe tulira nti bagenze Tanzania ne bagolera yabo abwejumbira yabaguza yabibaguza naye ng'ebitandikirwako bigula miliyoni 7 nkikudiremu ng'ekitandikirwako mwabeegomba abagagga be mulaba banyoola amamotoka ekitandikirwako kimu bwe kiti kigulibwa miliyoni 7 ng'ojjowanga otandika kola sente ekintu ekyo nagenzo kikwata kyabadde nakyo ku mwana kyabadde kizze ku mulyanga kyakalya 15 ekintu ekyo kyaŋŋambye bakireeta mu 1995 maama yakitegeera nti ekintu ekyo bakireeta mu ekiri mu famire n'agenda n'azungira ku basawo ababeeyita ab'ekinnansi mwe mboogerako si batya ababeeyita ab'ekinnansi abafere abakozesa byo nga batakozesa mpewo abazunzeemu ne bamuwa ebijinji ne balyoka bamwambaza obukomo sorry ne bamwambaza obukomo obwo obw'ebyuma nga bamuwangiddemu amayembe naye obukomo obwo tebwasobodde kutaasa mwana we ate kyasinze okunyumira ti amayembe gatuuse ewange ne gasirika ne gatabaako ne gabeera dormant ne gatabaako nakye gakola omwana oyo yabadde waakufa n'ataasibwa naye nkulabula mukazi gwe nakukemye ekintu ekyo nakisitopinze busitopinzi naye kikyaliwo nakugambye okomewo yataasizza omwana wo teyafudde ate tagenda kufa naye ekintu ekyo kyandirya abalala bwe walowoozeza nti nakikutte kyasitopingiddwa busitopingibwa ekintu weekiri kyakusabye pusi enzirugavu ogijjeko omutwe ogisuule mu nnyanja kiryoke kiddeyo ewa babaawo Razaki Tanzania
Nemulema pusi obupusi. Pusi yamulemye. Emisinde gye yakoze alowooza siraba saala ndaba. Olunaku lwe wava ewange ne bye wali oteekateeka okukola nabimanya. Kyova olaba nakirekawo. Osooka ozunge mu basawo b'ekinnansi bakubbe. Ojja kukomawo ewange naye todda. Eno wiiki senga eggwako nga tokomyewo ewange todda. Mugume mufe. Onyiize bunyiiza. Sinyiize. Ekintu ekyo kyakwatiddwa kubanga omukazi oyo azunze. Omanyi 1995 basawo bameka be bakatambulamu abakiremereddwa. 1995. Omanyi abasawo. Omanyi amasabo ge batambuddemu. Nze yakizuukusiza. Ate we namaze kimugamba ne mubuulira n'eyakimukola eyakireeta mukulu we. Kibawa obugagga era abagagga bazibu. Bwe yakitegedde oba yaswadde buswazi yazze ne kojja w'omwana era muganda we nga famire we beesitudde ne mbagamba bakomewo mu bwangu amagezi gasalibwe kuba ekintu kinene. Ye bwe yavudde ewange ate yaddukidde mu masabo. Nabitegedde era nja kujjira. Abamu balowooza sibitegeera mbitegeera. Era waliwo abantukako ne mbaswaza. N'atya n'ayeebwalabwala n'agenda. Nabitegedde nategedde ne gye watambulidde. Naye nkusaasidde teri agenda kujjawo kintu ekyo. Nze yakizuukusiza. Babadde bakiremwa. Bwe nakikubuulidde nawe n'okakasa nti okimanyi ne muganda we be yakattanga obamanyi wadduse buddusi n'ogenda mu basawo. Tekisobola wonerayo nga gye alabye eddembe. Ng'ate nakyo omanyi nti wedda kikwata buno obukomo bwe bagamba obwakiwanuka ne kibumenyaamenya bwe buti ne kibubakuba. Buno bwe bambala? Ebyo bambala. Obw'ekyuma? Bwedda kibukwata ne kibufunyafunya bwe kiti ne kibubakuba. Kubanga bwedda kiraba nti abo banne baakyo bakyali era bwedda omukazi agezaako okukwata ku mwana we nga kyagala omukuba oluyi bw'ensembera nga kigweri kya bugazi. So sikiwa bwezi onoogenda wa baba we Razaka Tanzania n'omuwa ekintu kye. Bataata wansindikidde omukyalo oyo omanye kiki ekiri ku mwana wo. Naye omukyalo oyo bwe yatuuse yakugambye nti ebiruma omwana biva wammwe era n'okwata ssente n'ozimuwa. Nkusaasidde olw'ensonga teweetuukidde kumanya mazima baakufeze. Nze Saala njogera amazima gali nzisa mubeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Bwe yavudde ewuwo n'addayo n'alimba omwami eyamusindise nti ekibonyaabonya omwana bintu byewammwe kyokka biva waabwe wa mukazi. Yensonga lwaki ogambye n'abasajja n'abasajja mugire ku baana bammwe mulyoke mulabye ebyokola by'abakazi be mwawasa bye bakola abaana. Omukazi osola naye yeetindidde amayembe. Abasajja mujje n'abaana bammwe nsooke mbabikule mbasenyule mbasensule era bw'oba omanyi nti ng'ozze ku ntesiti ng'ewange olabye ndyoke mbabikkulire kwati mwagala mazima. Ze ngenda baleetera amazima nga bakubire ku mmeeza bagambe nti temwekubira mu nju yange mufulume kageeti mwekubire mu luguudo. Bamanyi okwagala okwewuttulira ewange. Ate nga beekubira ki? Otegedde bulijjo kaddulubaale yakulima empindi ku mugongo. Nze kasita omukazi nkutemyako n'ondaga nti bye ndi mu kutemyako tobimanyi ng'akuyiira ddata sikulwisa. Kasa omubuusa mufunewo akasenge n'agamba. Mubuulire ekiri private ti munnange bwakola kino ne kino kye kigira. N'ayagala okweraga nti mugezi nnyo n'agaana. Nga nze mukola ki? Ng'oyo watolika badda. Totereka. Sitaika. Nga nkuyiira omusajja mugamba n'omusipiko ne vesiti yo ne puleyo ebyabula luli ne luli byalagawa. Nti omanyi gye byalaga nti simanyi yabitwala wano ne wano. Kaddulubaale yabitwala. Nga nkubulira n'essawa ze yabitwaliramu. Kasita mujja bameka?
babiri niko kuba kusatula maka tekuba kusatula mwana gwe soda senga muje wange nga ndabe ekibato wawanya kya kutabulamu nga n'omuntu eyakikola akimanyi akisirikidde kati kino kyadde kitta omwana ne mama yabadde akimanyi ate nabadde nja kumuyamba bireme nakola ki kumanyika naye ate kasita yandaze nti avaawo ate naddukira mu basawo bulijjo abamubba ate natakomaawo n'alimba n'omusajja nti ebiruma omwana biva wammwe musajja tunakwata busente bwe bakava mu Christmas baza bana ku masomero nakwata obusente bwe n'abumuwa omusajja amanyi agenda kutaasa ebintu biva waabwe tola nti ekyo kya bulyaza amaanyi indeed kibi abamu mbagoba ne bagamba sijja kubalagula nze siragula ne mbagamba mugende sijina naye waliwo kyendaba nga kisusse kyetaaga okutaasa nga bwe kitanogera ddagala mangu mazima kabaka wedde waliwo omuntu omu yavudde waabwe Musoga yazze animbamu ebintu tebitambula bulungi ngenda omukwatako musabira bwe pa ne mpulira nga majini gaŋŋamba nti ye yatuleeta yatuteekana mu nnyumba tugambye yatuteeka kumpi n'ennyumba yayogera birala n'amajini gaŋŋambye eki birala mukwatako bwe nti musabire nagenza ogawula naye nga mpulira eddoboozi lyogerera wala nga naye kennyini tawulira naye nsooka ne mustopinga ne mugamba waleeta eddagala ewaka nangamba eryo mu kibuga naliyingiza eddala nendi naaba ne mubuuza waleeta eddagala ewaka kale twali tuzimba kalina yaffe ne tusanga olujjo n'effumu nga biba bitadde ku kalina yaffe tebaagala etambule ne mubuuza n'obikola otya kale abazimbi be babijjawo ne mubuuza waleeta eddagala nkugoba fuluma waleeta eddagala nangamba kale saala twagenda ne bba wange ne tubireeta bali batuyiira omusaayi ewaka palapalanya nengenda ne bba wange ne tuleeta ne tusimba kweganga ne mugamba ebintu nga biŋŋamba gwe yabireeta ate oli muwaayiriza mwami nangamba kale nze yagenda ew'omusawo ne muleeta agange ne mugamba waleeta kiki kyewasimba kale yabireeta kale kukanga nangamba naye n'abantu ku kyalo batugamba titulina amajiini gatambula n'okutambula konse omanyi bulungi tiwaleeta amajiini tozeeyo gye wagajja kyokka oze wasaala nga gobe ntereeze bamugambye ddayo gyeyo amajiini go tomumanyiira tonsiriwalirako oba tonyiiza ate nyiiga biki nze yagaleeta anti bazze gwe omuyambe biganye bikonye teyazze kuŋŋamba nti alina amajiini nze yagezuulidde nti naalina ki ye yazze kugamba nti waliwo ebitatambula bulungi yaŋŋambye emirimu tegikyatambula baavuwadde ne banka bali bubi kumbe amajiini gebeereetera basabire ebintu bitereere kumbe amajiini yagaleeta gali waka omukwatako gagamukayanya n'omukayanya nti ye yakola ki yatuleeta tulekera akagaali tulekera akagaali tuyiringule goze muyiringule ne musikaati muyiringule eni akagaali n'okawaayo nenkigamba muyiringule ne mubiseeteyi muyiringulemu ye yabeereetera saala oba olina okuyamba oyinza okuba nga bulyera ekyamukozesa ekyo butamanna abasoga nga bwe bakoba butamanna nga buti yamanye singa yabadde akimanyi nti teyamanya yandituuse mu maaso gange naŋŋamba naye salad tebitambula naye nina kye nakola twaleeta ki amajiini twagaleeta ewaka ne tugasimba ewaka gakuume gakole security simanyi oba gegavaako obuzibu awo nange nandimugambye nti gegavaako obuzibu naye muddeyo ewa nnyinigo ajja abatwalira amajiini gammwe then naye basobola ogazzaayo nnyinigo bwagakuwa bakima amajiini gaabwe naye tegaddirayo ku bwereere nakuwa sente n'ogamba nze ngakooye nona kasasiro omuguza abala maama go sente mankuwazaaki go tegaddirayo ku bwereere kuba oba wagaleeta nenkuwa sente anti ogasasula naye oli omusasula sente naye go gegakola kiringa oli bwajja n'ayangulako enkoko kasasiro mukooye mukuddiza twala amayembe go nyabo amajiini galina okukusaba gakusaba ekintu ng'agooli agababa Razaaka gasaba epusa enzirugavu bagijjeko omutwe bagisuule mu nnyanja Uganda muli ebintu ya Rabbi omwana mulenzi peweze ne zirinnya ne zitulaba
Ndazikala bweziti. Nengamba atanga zatunulidde omukazi n'aseka nezimugamba totusekerera tetulaba wabula tulaba ekintu ekikulimu. Tulaba ekintu nezingamba kwe ng'abantu beetikka bingi ng'abantu balina bingi nga omukazi abanga amusemberera empewo ze zeesega nga zeeyongerayo kazigamba totusemberera nze neetisse eki vaako nze ndi ku interview era emiguwa wange gyo miyitirivu waleese emiguwa naleeta oba gyegiri jazi amanya kiri ewange okimanyi nti eri siteegi gye nalimu ey'okusabira nfuna ssente genda ogaggabale njagala mukyala omukyala yagaana ebyo nabivaako njagala mubaluka kati ewange omanyi abajjayo ennaku zino wajjayo abalya bannange namwe abalya mbajjira abalya abantu abasezi ebajja ewange ab'ebiteega be bajja ewange ababalazaaka be bajja ewange lazaaka byebiki oyo ogula amagi atunda amagini be bajja ewange ebintu byamuwasa be bajja ewange empewo zimudikina be bajja ewange be bakyasinza obuyitirivu bannange enduulu eziri ewange era ne landiroodi yagambye nti bino tubikooye landiroodi yakambye awanyuwaawo ekyabadde ewange jjo ekyabadde ewange jjo landiroodi yagambye bannange kino kisusse ew'omulamuzi kisusse nemugamba landiroodi omwana yayise abaana naye ng'atya n'okutya eyepanka agusirise oba tenekutukako nekukuba bannange mukama katonda abannayuganda mwetisa agantu mu nsaasiro kyogera naye mwetisa agantu landiroodi yakooye landiroodi yankoye era ekifo ngenda kivaamu era n'akasente nakongeza tufune ennyumba ennene awantu nga wasirifu nga kuliko ne gate mukubire omwe kati erimbu bapangisa ne baida nange nalabanga wooli of course nga gye bujja abantu ojja bamalako eddembe ekyabadde wange jjo akasente wakongeza paka kumeka $5,000 kati gwe nakwatidde ekintu ekyayogereza basamize yagenze bayiira mmeka badde mbagamba $3 ne bangamba olowooza tulonda nnonde mazima omuntu najja ewuwo nga gyavudde sente entono ze bamusabye miliyoni meka nya najja wo nakuwa $3 n'okimugobera ne kigenda n'atadda nakukwebazaako yadde oba nakomekereza nga kugamba kolooza $3 tulonda nnonde mu nsonyi waabamu nabalabye nga muli bazibu empaka ate bye muyina binene nze sigenda kumenyeka bagumba akabiri ndi kafuna ddi senga sodo wayiseeko gye wange naku zino yitako ewange wandika kasira nogamba ono omwana mpewoza mwezi nninyandika sina gatambala mpewoza mwezi kana akagaali kanafula webuuka kuli n'erinnya kuno so byebyo bataata mujje n'abaana bammwe ekyokubiri ebiteega n'ebitambo naddala ekitambo kuba bamu ebiteega mubiina nga temumanyi nti nno mubiina nga biva waka ebiteega bitera bbeera mu balundi kituufu emmese enjeru kituufu omanyi bwe kikola nga okisabira oza kikaaba kikuba enduulu kikola kyekiteega otidde kikola kigenda osaba n'otulukuka entuuyo nga kikutunulidde wabula kiba bintegeera kiba kyagala nga kimbuukire ebiteega bye baba twabikalakase bubi nnyo naye kyembadde njagala okugamba ow'ekiteego okujja ewange ng'okimanyi jangu nga weesibye buleesu weepakire bulungi kubanga kye kibakola n'amagulu mugawa kyokka mugira mu bumpi ewange mubadde ki abakazi bajja eno nekigira era Azizi mutabani wange alabye ebintu ngenda kujjaawo nno kati lwaki ojjo tonkubira Azizi seba nningizaako
omedde enzirigeze lyonna linyirira teri kuva ku kido awunkubira ekitega kimanyi obbanjula kiti saala bujo tonjagaliza mujje nereesu zammwe Aziza ndabako nudusa tabiraba Aziza akola gwa basiba amagulu n'okubakwata wongenda kujja temujja kundabako pono bannange bw'oba omanyi wagenda mu ssabo opannange waliwo ebintu byona n'ogamba ono omuntu azze wange mukuba oluyi ogenda otye mu ssabo n'oteekawo ne bakusala ekitambo ng'okimanyi bulungi bakugamba simanyi kigenda kuwa kiro kigenda kuwa kiro eri ababyesaza willingly ng'ayagala nkutidde nowesaza ekitambo nkutidde ekiseza abantu abantu bagadde sente ne bakamala oluusi babibasala tebabagambye nti babasaze bitambo oli omukyala yajja n'okulyalya ng'ali abantu munene yenna munene muzibu bw'ati agejjedde ku mibiri gyaffe baba abaana bange yawuluguma buli omu n'asooka n'anoonya akasonda weyeesogga kati bwakulya ndiika oba bw'ali omuto era omwana yali ayagalayo epampali kamukwateko nze gomanyi kyokwata sooka okireke kisooke kikkakkane ekitambo nga kimutembye ejjo nga kiwuluguma so oba omanyi bakusala bannange ekitambo ng'omanyi bakusala ate nze tebannimba waliwo omuntu gwe bakuba ekitambo nga tategedde ne bakikukuba naye oba omanyi bakikusala ng'oyagala sente wange tatawaana n'omulyango tokuyingira ndi mukambwemu nga wagenda onoonya sente ne bakuwa ekitambo oli abantu owuluguma osera naye nga babitambala willingly toddaaga tozungire ewange omulala nga wagenda basekeredde bulijjo agamba bwe Illuminati taliyo wayingirayo efuna sente n'akafuna abasajja babiri nga mulaajana munsonyiwe sisobola basanguza mannya naye kanjogere bannammwe abalala badde bagenda okujja ewange tebatawaana mmwe mweka bengenda okuyamba naye abalala sigenda bayamba abasajja muli babiri omu ye yasooka omulala wakajja wagenda ng'onoonya sente mu Illuminati ne bakuwa ne briefcase ng'ejjudde sente basooka kuwa kibokisi kya sente ne bakuwa keesi naye kati bikufuukidde ebintu oyagala bivaamu tokyasobola bivaamu anti zookola eyagenda onona sente byakuuma zookola ze basomba 2 miliyoni ne batwala 3 ne batwala emmotoka wenyera naye ne bakuwunzika ovaamu minyiraŋŋanzi mukama wayingira Illuminati ng'omwagadde mwetwalayo tubagamba bannange mukole mwagala ebyobwereere n'ebyobwangu byabafuukidde ebintu kati mujja wange babiri bokka bengenda okukola abalala mubeereyo bibatuge mwaba bitambaala ekirala abasamize biki bye mukola abasamize mwatandise okuntambaala naye naakafunako 3 abaakakubwa emiggo nga n'abakuba temumumanyi n'omu yamenyesa amagulu naye neyagakumenye tewamutegedde nze Saala sitambaalwa nakyogera ku midiya era nkyogera sitya nze Saala sitambaalwa abaakubiddwa kyekyabakubiza kuntambaala bafa ki naawe baagala kyokutamba amaanyi agajjawa kyekibalumya emitwe nga munne we yakubuuzizza mulokole muki eyambuuza mulokole omanyi nti ne bapasita bajja ewange omanyi nti abaana basabika emmotoka ebipapula abasumba basooba nkutidde ababa balina kyaki sijja zoogera mujja baddukako kyokka zendiga ya rabbi ya rasulullah kale nze pasita ajankema alaba amanyi we gajja ne mumanya
ayagadde n'akubuulira amazima n'agaa naye tonjogera. Abasamize bagala mmanya. Bwe bamanyaayo bagendeyo nabo bafune. Nalagirire. Abamu n'empewo nno zaatandise okulwana kano olutalo luli ewange. Tulagirire naffe tufune empewo. Nze ngajjewa, nze mbalagirirewa. Gwe tomanyi kyoli, tomanyi. Bwe nali nkola interview nakugamba nti nagajja wano. Wangamba wazaalibwa bw'oti. Nazaalibwa bw'enti kati ate nze mmanyi. Oba bakuzaalemu omwana ali bw'ati. Naye bibanga omwana ali bw'ati bakuzaala mawo naye kulayini mbaako. Kana. Awo nze asooka kulayini nga saala kana akasooka kange. Kale, abasamize abamu abadde batandise okwereeta mbu muyina empewo mwefuula mikwano gyange kumbe muyina ebyama byammwe by'okumanya amazzi gange galiwa so muteekako n'empewo zammwe zingoberere gye ntambulira zingoberere zinkette emmotoka njirinnya nazo zigoberera naye bana kati nno ate nze nkulimba enfune ki temwakomyawo ne mukola ekyobusiru mbu musike emizimu gy'abaana bange abakola ku woofiisi mugisike mugyogeze anti nabalemye musike omuzimu gw'omwana wange oyo driver mumubuuze omuvuga omutwalawa gwerindako saala abasamize basika omuzimu ogyabana abaana bembeera nabo kisoboka ekintu ne bagyogeza kati Vianney ayogedde ate Vianney sibeera naye Vianney ye yaweebwa buyinza bwa ngamba ono no drive kutidde kati gwategedde otya nti bamusisa omuzimu nabitegedde nze nnimbwa naye gwe basizeyo abadde alina akimanya sajja kyattu kiri awo kibiraba bulabi nakyo yakisobedde yategeddeko nti azimu bamusise abimanyi kati yayogedde n'abagamba namuvuga ne mutwala wano bwe namuvuga ne twali tugenda kulambula emmotoka neyabika n'emipiira nga byabanyumiza n'abanyumiza byonyumya obibaako control oba out of control buli kyomanyi nga baasise omuzimu boogera buli kimu omuzimu tekulimba mukama katonda omuzimu tekulimba omuzimu gwo tekulimba omuzimu gwo tekulimba tegusobola gamba nti kamukolemu editing olukusika gwogera buli kimu basika batya balina kye bakola kizya kyogere kyo kyama kyabwe omanyi bagamba emisambwa byama empewo byamwa mbeeko gwensika mubuuze ani gweoyagala osika gweyo basise abaana bo wuuyo gwe basookeddeko oyo nayererejja nengenda nemuvuga nemutwala wano netugenda netulambula tutulya eri Kasese netulya netukuta nenjagala okuba bbu byonna obyogera ebyo Vianney ng'olina olugambo Azizi ng'olina olugambo bannange mbalabula gyemigga gye muwulira abaana ababaddewo ekiro baatidde nga tuli mu kulwanagana n'emikundi nga maanyi buli omu atudde waali ng'awalira emizimu atudde wali maanyi n'olyoka olaba emigga egivuga teri byakungufu teri byakukwatako buli omu nadda mu kafooke wuyo yabaddewo omwana ng'ali wali ono ali wano nze nditudde wali tusirise naye nga emikko egikola ki bantumwe abantambaala abasika emizimu gy'omwana wange abaana bange nyize nnyo kwa Azizi onyize nnyo kwa Azizi bamusika oyo ne bamwogeza era abaana bange natandise okubasabira protection nolabe bampita ne basika ogwange nyabo bakukiza edda saala mulaabo batandise osika emisimu gy'abaana bange era mbasaasidde omu eyakikoze ye yalowoozeza nti saakitegedde naye saawa zino mulwadde muyi tamanyi na miggo gyavuddewo egiri mu mukubwa yabeera musabo n'ayita mu mbuga ye n'ayita naye nagenza omuwuliza nga mulwadde muyi
tamanyina ani yamukubye naki kiri mu kulwaza ekyakulwazizza kuyita mizimu gy'abaana bange ogibuuze wa gye ntambulira n'amaanyi bwebabalaba amaanyi nagajjawa oba ngajjawa mwe mubeera nammwe n'entalo zammwe bwe mutyo ffe zitabeera zetutalaba mubeera n'entalo eziri invisible zitali physical soda bwe nali nga sinaba kujja ku midiya nga sinana kujja kola interview nakugambanga nti olunaku lwe ndiyimirira mu midiya okwogera kiki kyendi mwerinde kiki ekigenda okujja saabikugambanga wano we najja nekugamba nti soda wakwatagana nange nenvaayo nenjogera kikyendi waliwo ebifo ebimu ebyobulambuzi bye bagenda okugaana okuyimiriramu oba okuyingiramu babiŋŋaana dda nembivaako ebifo ebimu ebyobulambuzi nga soda bagenda bikugaana ewatali nsonga naye nga ekigenda okuviirako nze baida eka nkubuza ekibuuzo kino tetukipulaninze nako tuwa gye twagenzeko eyabadde ya 2024 ya Black Panther Africa yabadde nice baida nabaagala twegatako omwaka guno tugenda Tanzania twali tulina olambula amabeere ga nnyina mwiru ne batugamba amabeere tegakyali era tetwagenzeeyo tegakola ki tegaliiyo era tetwagenzeeyo mundege muwasigalayo bitundu bya kyama byokka babaganye soda yogeza amazima babaganye batugambye tebikyali amabeere tegakyaliyo eriyo bitundu bya kyama susu w'omukazi n'omusajja kuba luli eri olwasooka twagendayo buli omwaka ogwaggo naye lutu eno bagambye nga tuvudde ku midiya mwagenza olambula ojjukira kye nnakugamba sikugambangako tibagenda kugana okugenda ku mabeere ga Nyamwiru sikikugambangako kalaki baba tebagala tugalambula nakugamba soda abalala tebajja bagaana naye nakugamba soda bagenda kugaana nayina ensonga lwaki nakikugamba kati wagenze wadde osunkunirayo ki leero saagalabye ku mulundi guno nate njagala neetegereze kuba luli twagendayo kawungeezi olwasooka luli 223 ndowooza bannange mulabye Azizo kirabye soda navaayo nekugamba ne abe so naddala gwali mu midiya abeera nange nekugamba nze tebakikoze nze nzekka nawe soda bagenda kugaana ogenda ku mabeere ga Nyamwiru era gwabireseze nali nabimma amazzi nga saagala byogera mu midiya gondi tonnemesa mwana ebyakabi maani nabikugamba nga tonnantambala kundeeta mu midiya saakulabula abatulaba omwami ono namulabula nga tannaba kuntambala kundeeta mu maaso ga kamera buli kimu kyali mu feesinga essaawa zino okumugaana mu bifo ebyobulambuzi era nakati nkizeemu nga tannaana kubiŋŋamba bagenda bimugaana ebifo ebimu waliwo ebintu ebiri spiritual nga naye nabinnyonnyola ku midiya temujja bitegeera abasamize mu Lunyankole tugamba nti mwegarukyemu oba otegeeza ki ekyo kyo bajja kitegeera bakinoonyereze twagadde tukiwulire genda mu maaso ensonga eyo ekyali endala esembayo munsonyiwe ngenda bagwira mu bubizinensi bwammwe bwe mubadde mukola naye sinze temukuba ku mutwe wabula bakama bammwe be bantumye nkibagambe abeetikkira obukomo ngamba buno obukomo obw'ebyuma buno bukyasenye ennaku zino embooka egenda okuvuga ate yaki embooka egenda okuvuga omwana yalinyiddwako empewo abaana aba muwala n'omulenzi abaali bazze ewange basabira ne balaba abantu nga bambadde obukomo bwa kopa waliwo n'obukomo obulala kabeera bwe katimbu ka kiwanuka n'alinnya n'alyoka abakwata n'abambula obukomo nalaba katemba olisi katemba byali bisaana kwerabirako empewo z'omwana zaalinnya azze kumusabira zaalinnya ne zambula abantu ne ziryoka zikwata obukomo obwo bwe mulaba ne zibumenyamenya nga zibukasuka eri ne zoogera ne zigamba nga ne zintunuulira amaaso ne zigamba nti
abantu betikidde obuyinza bwe tutabawa. Mbone mai bambala just design akasanga olio sanga. Mulaba masape. Tekalina chekalina. Mulaba masape. Kanyuma trend nawe no yamba. Yabo. Nga tolinako yadde lubale ku mutwe no yamba just ku. Mama bagambye obwo bukoma bwe bambala bwabwe. Era ne bangamba nti omuntu ogende ku ate nno kano ka bagezi bokka. Bw'oba omanyi nti omutwe gwo gulimu magezi tegulimu kirala kano kako kawulirize. Abaana abamu mujjanga mumbuuza ebibuuzo bangambye era ne bannuŋŋamya empewo zaabwe zaŋŋambye kuba ebyo byazo si byange. Nze omulimu ogwange gwa kutaasa nasabira bantu abalina amaanyi amabi ne gabaamukako. Naye zaŋŋambye nti omuntu okwambala akakomo ako oba akakiwanuka imbu zimala kuloosa oba zimala kugamba kye bayita obubaka. Zimala kugamba nti genda okagula okole ki? Okambale. Kitegeeza munda oyinamu kiwanuka. Muggwe. Oba si kyekyo oyinamu ndawula muggwe. Luno linnya lyange lyozanyirako. Ne olyoka oyambala akakomo nga yeyo nyinimu akulimu yakakuwadde. Naye omwana ali mu ndawula ayambadde kiwanuka. Babukute ne bamumenya ne bagamba mbwe emisambwa minyiivu. So sigamba nti ndabye oli akambadde naawe genda okambale. Era abaana basinga badde bajja ewange mbadde mbabuuza nti mumanyi bye mwambala. Nze ng'ogyeko buno bwe nyambadde bwe bagambye bugendera ku lugoye. Siina kintu kye nyambala. Oba tolina ssente zibyetuusaako kuba twabadde nga tuli ku boda y'e Rwanda. Omusajja najja nga abutundo kalamuza akamunga ka mitwalo 3 obwekyuma bwa kopa. Mbasaasidde kuba byendabye mbirabye. Waliwo kaliko oyogeddeko nesuubidde bw'okwogerako. Waliwo koyogeddeko wali before nesuubidde bw'okwogerako. Era nkiwulidde leero nti abakazi bawanika embuto. Wamma n'ekirala nga tuvudde ku bukomo bo babasuubiza emiggo era baba mugenda kuwa sinakindi muli mu kalakatwa nga temumanyi nti bali mu bakalakata. Nsuubira okuba nga oyambadde waliwo n'omukyalo eyazze mukwano gwe yamuwa empeta bw'ajambale bw'ejja kumuggyako amakundi. Kyokka omwana gwe bawa mpeta taliko yadde n'akaweewo n'akatya ayambadde empeta erimu ejjembe. Yayambala tamanyi kyayambala. Era bwe natuuse bwe nti nempulira manyi ne bagamba nti ani ayina wano empeta n'agisikayo mu bbaga yayadde agigyeko ng'agikwese mu bbaga n'agigyayo naŋŋamba yiyo konze gifulumye eryo ki jembere baamuwa yawo za design ze ate nno neyamuwa yeefula nti mukwano gwe naye mulabe we. Kyovulanze ebyo bimu nabigoba ku mikono empeta njagala emu ya bufumbo. Wamma tudde ku ekyo kyobadde oŋŋamba ekyokuwanika. Abakazi abamu be nalabye abazzeeko ewange era tebaasabiddwa nabagobye. Era nabagobye mbalangira nti muli batemu. Muli baki? Batemu. Ogobye ebintu by'okugenda ebweru kuba ekyeyo. Ogenda otuuka ku ssaawa esembayo nga bakugamba oli lubuto. Omanyi balina emize baba bagoba ku nga bagenda ebweru basooka ne beegattamu kafululi zaabwe bagiyita taamu egenda. Ng'onyumirwa nnyo ebintu by'okwegatta. Ontebye. Kiri nakyo lo. Abo abaana nga bagenda ebweru kankubuli essaala kyotamanyi. Jjukira bagenda mala emyaka egi. Ebiri. Nga teyeegatta. Ali ku kataapu. Ali ku biki bintu ebyo nangalo Samsung. Banange soda. Kyebeekola ne. Bw'atagendanga ku kukyeyo wabala bw'otya terabira ku baana bange ab'obuwala baŋŋamba kataapu mmanyi n'enkozesa yaako kati bwe baba bagenda ebweru. Toseka saala. Mu bintu by'olina okuyiga ku bo. Wayiga kataapu. Kataapu, engalo, biriŋŋanya, ebintu ebikale ebifaanana Samsung. So bwe baba bagenda ebweru beegatta non-stop
taamu egenda kati awo bafunire embuto kakati n'ekyobusiru nga bamaze ofuna embuto nga bagenda mu basawo abo boolaba ng'abasawo babagamba tugenda ziwanika tugenda lusiba wangi omukazi gye yakabidde amaziga ewange katono gamuveemu gamuggwemu ng'amaze emyaka kumpi 10 taluzaalanga ng'olubuto mweruli nga lunene era lukibberi bwe luti baalusiba n'agenda ku kyeyo n'akuba ekyeyo n'olubuto abasamize balina obusobozi obusiba olubuto kutidde nobeera mulimu biwero njogera kyabadde ewange olubuto ne balusiba n'akomawo ku kyeyo n'addayo omusawo alusumulule mbwazaale musawo namugamba nze sirulaba nga sirulaba kyokka luli luti yeyalusiba gwe yagenzeeko agamba talulaba n'amugamba sirulaba ate abaana bawala abo tebagenda mu basawo bavubuka bagenda mu bukadde obunaatera n'okufa bwekafa kati laba oli abadde yakakomawo kakamugamba nga tetululaba sirulaba ne kafa kafudde bamala okukazika addukira ewa Saala yaba nange Saala ndabye nemubuuza wamusibanga omanyi nti omwana mwali nti niyo konze kati gwe nkukolera ekifuluma byebyo byewayagala kati nze mukolere ki omuyambe ayinza okuba oli yakikosa busiru yakikozesa busiru naye namuwadde ennaku nga sabazuukuka ku ssaawa 9 ekiro misana ng'asaba nga yeenenya okumanya nabadde naakamugoba yadde ayita ku mwami omu yabadde n'empewo ne zirinyirawo ne zimugamba malayika ya Katonda wabonyaabonya yaki nga sinaana kumugambako nti omuwala oyo yasiba olubuto yawanika zakyuse bukyusi ne zimubuuza malayika ya Katonda wabonyaabonya yaki ne zimusekerera ne zimugamba gyobadde ddukidde badde olowooza agenda kukukwasa kisa ne zimugamba ate ffe tulaba nno okubonaabona okutandika buki kutandisa ogenda bonaabona n'ebibonobono bijja ebisinga ku ekyo kubonyaabonya malayika ya Katonda etalina musango omuwala bw'atyo n'akaaba ne yeeziringula n'agakaaba agajjulujjulu era namuwadde ennaku ne mugamba genda osabe nga weweenenye ekintu kyewakola olyoka okomewo ewange nange nkusabire naye amazima matuufu ekintu kyewakola kibi tetusala musango naye ekintu kyeyakola kibi agende yeenenye kubanga akimanyi bulungi tino yakikola naye tagenda ngakona mu kanisa kwenenya kintu kyeyakola kati era dusikidde wasala nze mbitambaale asooke yeenenye alyoke asumululwe amaanyi gampedde amaanyi gakuwedde bannange ebyo ebintu ebiri ewange abaagala okugenda ewa Saala bw'okuba ku simu ya Tracy yakwata suppose esembyayo ki sembyayo 16 naye ekyaliko kweri munoonyako omwana wange obuwala neeno ngisome soma Tracy gyakwata opanaye si esembyayo 16 075 3 46 44 eno enamba gy'olina okukubako ng'oyagala endagiriro ebikwatagana ne Saala teri ndala okujjako eri endala Saala yennyini gye yeekwatira naye nno ngenda gigabira Tracy oba Eva ninaye abawala babiri omungenda gimu olw'ensonga abamu bambi bagikubako nga ndi mu kukola ekirala bannange kugina emizimu n'ebitambo ngenda okumala nga nkooye 075 3 46 44 oba si kyo va yonna gy'ova otuuke Nabulagala Kasubi ngadda ku mapeera olaba otuuka ku munaku okkirira bwoti Nabulagala mbuuza ekikuba ekikkirira ku mapeera oba erusaze oba ng'ofulubutire lusaze bw'oviire lusaze kirezo oyisa ku mapeera nga tonatuuka kanisa Tabanako wansi naye ate ongambye oli mu nteekateeka zisenguka tetunaba kumanya bulungi kifo tetunaba kuzuula bulungi kifo olw'ensonga wantu wafunze
ate mukuba nnyo n'emiranga ekyalo kyonna ne mukisasamaza si mizimu. So ekitundu ekipe ekinaba kizuuliddwa era tujja kujja tukola omuwumbo gwa vidiyo tubalagirire. Ne guno omuwumbo gwa leero sofa tuli awo Kasubi nabulagala. Gendawo agambye olw'embeera enteekateeka nti ayagala kufuna nyumba eri safe nga naawe ogendawo tosobasoba ye neibandaba nga totyakuba motoka yo bipapula by'amawulire ogabe bananda batya nga nzaadde awogana nga ndiko kawuula. So ayagala afune ekifo ekiri safe byonna olabamu kawuula bagamba kawuula wa bwenzi bagamba kawuula wa serefu ninga akati ate serefu kiregezo kyabe kyali kuba omuntu wa serefu ng'afu wawetaga mubaluka. So ekwano gyange ne serious note twagala tufune ekizimbe nga kiri safe nga kinene kitegeeza expense ebe ekola ki ebe erinnyamuku ezo nyumba eziri self contained nga nnene bulungi sente ziba nnyingiko n'abakozi beeyongereko kuba kati yangambye alina basatu ate akyayagala abala. So n'abakwata muzito wamulinga ttani za mmotoka twetaaga eggaali tukufunira eggaali muzito wamulinga omwana wange mwamumenya ekifuba muzito wa kilo 5 omandira balikoze ekiwago nenda kujjaawo Azizi wangamba luli eri ng'oli eyo nga emitagiro gye tukulagira togitegeera twali twagaba ennamba ya Azizi bamukubirako okuba bamukubira ate bamukubira nona banona bamukubira bamubuuza Saala awo tetujja gigaba bayinza n'omukwana omwana ng'obulenzi. So for now ngenda kusaba obasiribule tusinkane oluddaku okusookera ddala bannange abantu b'Ennamasuba ova Nnamasuba Katale yambukako katono amaduuka nga 3 ova Nnamasuba Katale waliwo ekikubo ekyambuka yambukako katono ogenda laba ekipande kya Hallelujah Bridal Center gendawo ko bakuterese Azizo mugamba anyiridde java bava mukolaka bava mu pepe scrubbing akaviri Allah game nanyiridde banamge mgendeko awo mubawagire n'ebizigo bya kama bulijjo mbirange wange bikyaliyo mujje mwegogole akasembayo bannange mbagala nnyo bannange mwagale ensi yammwe mwagale n'ebigirimu mulekerawo gende China okuleeta ebyabalala mubiteeke mu masomero bibaliira abaana inkomekeza bulijjo programu ngambagamba mwagale ensi yammwe mubeere bamativu n'ekyo kye mwina mulekerawo gende Tanzania tuwakankulira bannange mulekerawo gende China tuwakankulira bannange ebintu byogere ewange ebitiisa n'okaba n'amaziga mbagala nnyo kamera bagisonze toli mukawepe wa kusonda bannange kamera ya Expo TV kamera ya Expo bannange mwongere okusonda mbakubiriza bino ebintu biyambyemwe mutambudde ensi ne mugimaze amakulu manyina okubagamba ati wane wange si woosookedde otambudde wano ne wano ne wano n'omuntu n'ogamba ati ye naye ng'osasulayo miliyoni 2 muyo mwagenda sasula miliyoni 7 miliyoni 7 lwafiiridde bwerere kuba kyekikyaliwo kwata miliyoni 7 senga azikutte n'okulira Expo n'abalala ne basumululanga gwe wasumuluddwa kyandibadde kirungi 0770 944 770 944 ereta Mukibi Abe bannange tweyanziza olw'obuyambi bannange leka kano nkayiseewo njagala okwebaza taata wange omulungi omwami Mwebesa John webale kuvaayo kunjagala n'okuvaayo kunsapootinga n'okwongera okumbuulira kubanga luli navaayo nenoonya n'enzuula ekituufu ekyo kyendi naye ate wavuddeyo n'olyoka onsumululira data okumbuulira ddala ekituufu ekyo kyendi era nongamba ati kino tokiganyanga okuyimirira mu maaso go nekikutunuulira kino ne kino mwana wange okisinga amaanyi webale kwongera okunzuulira ago amaanyi agabadde gekwese nga nninda ggwe oveeyo obiŋŋambe taata nkwagala nnyo webale n'omwami Kisalire Douglas oli mu America
oli muzanyi wa mizannyo weebale kunjagala sigame ti mwami wange bannange ate mbadde Michael webaziza taata katoze ku mwami oyo nno mulwadde wange naye mu balwadde be naakakolako omusajja oyo yali avuddeyoko n'asiima mbadde ntandise onnooma mwami Kisalya Eddagala siye mulwadde yakavaayo mukwano gwo si mwami Kisalya Eddagala asayina omukyala mu America basi nkuwonye mukwano gwange oyo muwonye nkwagala nnyo Kisalire weebale naawe kutwagala ate weebale kwagala expo aŋŋambye bwedda nkinoonya akubidde wano ngamba noonya sibalaba mba noonya mugambe mwagala nnyo atwagala nnyo bannange mwebale kutwagala mwebale kunjagalira kasoda kange anti ffenna tuli batono era ngumira ku ggwe mwebale kukaagala webale kwagala expo bannange mukama abankumire abanjagalire enkya tusisinkane mweraba mikwano bwe tutandise omwaka 2025 ne sala ye programu esoose okukolebwa bw'otamusanga ku expo kuba si mugenda we TikTok account zonna TikTok eri gye tulinga gye twawamba eri egi ne tetugabirako nnamba so mikwano gyange tusinkane mu programu endala mu subscribinga sharinga bye bye. Bye-bye. Export TV to the world.